Abavuzi b'emmotoka z'empaka ezisoba 40 basize bulindaalo okweriisa enfuufu olunaku olw'enkya mu mpaka eza Kaliro Ginger Rally nga zino zikebeddwa olunaku olwaleero okulaba nga zituukagana n'omutindo. Emmotoka z'abavuzi okuli Duncan mu biru kikankane, Arthur Blake, Rajiv Rupaleria, John Barros Rumu, Ronald Sebogozi, Hassan Alwi, Ponsiano Rwakataka mafumafu n'abalala zirabiddwako. Kese ekimala nga bwe mulaba emmotoka eri mu mbeera nnungi era tusuubira nti mu sekishoni zonna tugenda kubayisa si bulungi n'akamu. Abawagizi bange mwenna ab'Ejjinja, ab'e Kampala, okutwaliza wamu eggwanga lyonna ne mu East Africa oba oli awo mujje muwagire ttiimu Susei, ttiimu Nasaratim nga bwe tutwala ekikopo n'obuwanguzi obwa Kaliro Sugar Rally. Leero nakoze emmotoka nzeetegekedde nga bwe navuga ARC kubanga ono n'abavuganya tibannavugako wabweru wansi naye kati nga nze avuga ARC ngenda balaga eggaali nga bwedduka. Okusinziira ku avunaanyizibwa ku makubo muyite Clerk of the Course mu Lunnabuddu Alfred Mutanda, emmotoka ezisoba 40 ze zikebeddwa era agamba babangudde dda abantu okwewala obubenje. Wadde ku entry twafuna emmotoka 47 twasunsula abamu nga balina ebisaanizo bye batatuukiriza naye kati wetubeera tulina emmotoka 43 era zonna tuzisuubira okujja wano bagenda zikebera ndozi olaba abapoliisi we bali IOV waali nga safety tukoze kyonna ekisoboka okulaba nti ekya safety tukikwasanga emikono ebiri mu rwale yonna ekintu ekisinga obukulu kyekya safety. Empaka zino zigenda kuteekebwa mu disitulikiti 2 okuli Iganga ne disitulikiti eya Kaliro. Ponsiano Rwakataka mafumafu yakulembedde ekimeeza n'obubonero 10 oluvannyuma lw'okusitukira mu Mbarara Rally wabula muvuzi munne Rajiv Rupaleria amuyise musanyusa. I think, look, you got the likes of Hassan Alwi, who's a good driver, a good person. You got the likes of Duncan, our champion, and he's a member of our club, Central Motor Club. So he's a reigning champion. He's also brought a very exciting car, which I'm very happy he's brought it. I'm very, it makes me happy to see not just people succeeding in rally, but by him doing this, it shows that his business is also succeeding. I also believe that, like, you have the likes of our number one entertainer, Rakataka. he's the rally entertainer. So he's got a crazy talent. He's absolutely mad, and we enjoy that. You know, we enjoy that. Abantu babulijjo betwogeddeko nabo beesunze super special stage nga wano bagenda kuba balaba emmotoka 2 omulundi gumu ng'ezisinza okutunuulirwa embiranye eri wakati wa Hassan Alwi ne Ponsiano Rwakataka, Duncan Mubiru ne Rajiv Rupaleria kw'ossa Ronald Sebogozi nga tunka ne Arthur Blake. Emmotoka tuzeesunze kale kibadde kiseera kiwanvu nga tuzirabako naye leero tuzeesunze era omuvuzi waffe ali omu gwe tumanyi nassa alina okudda na buwanguzi. Alina okudda ne buwanguzi. Mbagamba b'e Kaliro basibe ebisolo, enkoko, embuzi biki. Zeino Eastern Motor Club tetulimbangako n'omundi gwakubiri atulamu okuteekateeka emmotoka nedde empaka wano Eastern Motor Club ati twasema okugitegeka mu 2019 era ndowoozaako olwo kyakirungi aye tukusuubira okuba nti tekuvuganya ab'e Kampala omuli abasaadde nga Ponsiano Rwakataka. Zino z'empaka ez'omulundi ogwokubiri ku kalenda y'ekibiina ekidukanya omuzannyo gw'emmotoka z'empaka mu ggwanga era abavuzi bakutolontoka kilomita eziri eyo mu 120. Omuvuzi Duncan mu biru kikankane ye yasembayo okuwangula engule ya National Rally Championship omwaka oguwedde ng'ate Fred Kitaka Busuulwa yamalira mu kifo kya 2. Abel Kitaka, Salt TV, Omunnyo.